Amugetufuna ye Prime Minister Honorable Nabbanja Robinah kandibanga kaweddemu dda ono agobeddwa mu katambi kengendo okubeera nga nkuzanyira ogenda kubeera nga otegeera muntu ki amugobye ngenda kubeera nga nkakuwa butereevu naye nga ebigambo byavaayo n'agamba nti abantu b'Ebunyolo baboole Bobi Wine byandibanga byamuzaalidde ettagali kankuzanyire katambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atanaba kosa naawe atana likinga video eno genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Aliwa Nabbanja kati ulira oyo Nabbanja kubanga yayogedde bw'atyo mumugambe nti mugobye. Ate ndi serious nkoze ki oyo mugobye mugambe bwe mala okulayira tagenda kuddamu kubeera Prime Minister kubanga takwalifyinga na kukwalifyinga. Omanyi oyo Nabbanja bambi sister wange naye yeddira mbogo naye buli family ebeeramu omuntu ngali bwatyo kati olaba oyo Nabbanja temumunenya. Oyo Nabbanja si Nabbanja omu eyagamba nti no Right Honorable Lanya yafiira Seattle e UK. Mumugambe Seattle eri mu America teri UK. Oyo Nabbanja si Nabbanja eyagambye mu Uganda erina square kilometers erina road network ya kilometers 610. Oyo Nabbanja musaasire. Oyo Nabbanja mugambe ye lwaki mugamba Nabbanja twamugobye dda kakati njagala okubebaza mwenda. Yono ye His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi yategeezezza nti mu gavumenti ye empya okusinziira ku bigambo Robinah Nabbanja byayogera agenda kubeera nga etamukiriza kubeera mu gavumenti ye era wakwatira bw'ati obuyinza oyo nno agenda kubeera nga afubutula mufubutule era n'ategeeza nti Nabbanja mugobe wajjo okusinziira ku katambi akoova okubeera nga weerabirako. Kakati kinajjukirwa nti emabega kaawo His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi yali mu Bunyoro era nga tanaba kugendayo omukyala Robinah Nabbanja ye yasookayo n'agenda n'abeera nga abategeeza nti omusajja oyo mumuboole mubeere mu mayumba gammwe temukkiriza kugendamu ebyo bintu bya kubabuzaabuza wabula Robert Ssentamu Kyagulanyi nga tanaba kugenda yavaayo n'agamba Nabbanja tujja ogenda kubeera nga otuwulira era abantu bajja mu bungi nnyo ng'omukulu atuuse Bunyolo abantu baamwaniriza mu ssanyu ery'ekitalo mu bungi obw'ekitalo era nga gye byakomekereza nga Nabbanja ebigambo bye abantu balinga ababiyisaamu amaaso ab'e kakati nno His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi ategeezezza nti lwakwatira entebe bw'ati wakwatira obuyinza Nabbanja mugobe wajjo katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga ku mukutu jika media kokyali nkusaba osubscribinge mukwano gwange gwe atanaba kulabikanga osubscribinga likinga video naawe abadde nawe kulabikanga ate ogirayikinga kankwongere n'akatambi katono nnyo. Obadde osubira oda gye watowa mu 2021 ne muyiwa amagye gwe ne Kasayija ne bakuba abantu okufa mu horo okudde Kagadi nga buli awagira opposition gwe bayisaamu ogw'embuya. Obadde osubira nti ogenda kuddamu bakange ne statement nti buli omu asigale mu nnyumba basigale nga beetuddeko. Nabbanja teweerabira nti naawe wennyini okimanyi ffe ng'abaana abava Hoima abava eyo tuli bubi nnyo. Gwani atakulabisa ng'oyambala ebitengi ggwe kati gwa Safina nawe saawa zino okimanyi embeera egenda maaso wafuddeyo tiisatiisa abaana b'ewaka kayima buli omu agende yeggalire mu nnyumba ngolowooza tukyalina kiri kyemu kuba mulimu atukwata nga tetulina na buvumu bwe twolesa naye gwe ojja kukimanya nti ffenna twagala enkyukakyuka baitu abaana b'obuka mwenna mukimanyire tuli kubi kandi ogwo mwisiki n'ayandaala bw'oje naye kandi naye akimanyire tuli kubi kandi mwena mutagaruke tutabala ensi yaitu. Abana Uganda ffenna mu nyongero kwategeeza mu abaana b'ewaka tewali kigenda kutereera nga Museveni akyali mu ntebe.
naye banatambula ku kyalo nga babasimba obuugi kabaye buwunga bwa kasooli nga mwenna mukimanyi okutambula wali omuhoro okudda eri mu kyalo okusanga ekyuma ekikuba kasooli oba ekyuma ekikuba obulo kya bulumi ate nga kya ssente buwanana kiri kimu abaana bwewaka we tutaasituke tujja kutuuka okulya enfuufu essaawa zino nga bano abasenze abali eyo abeefuula kabira emu n'eyaffe nga batwala amataka gaffe basigala bakyatugamba nti all is well kyova laba essaawa zino Kasayija ne Nabbanja baako ekigenda mu maaso bwe tutuuka mu kaseera k'akalulu batuyiira amagye 10,000 okutandikira ekagadi okudda eri omuhoro munda ne batandika okukuba buli muntu mugo kasita otandika okulaga nti olina sayini ewagira enkyukakyuka mu abaana b'ewaka mwebeereremu obutereevu nnyo embeera yo bwetyo bwekyali sayidi zeeyo yonno y'omu ku baana abanyolo avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima Honorable Nabbanja yali amanyi nti olwo yavaayo n'abagamba Kyagulanyi bw'agenda e Bunyoro beggalire mayumba babeere mayumba baboole ebintu bye mbu yali amanyi bagenda kumuwuliriza naye ekyamazima nabo baagala enkyukakyuka ebyo bye bigambo by'omuwala nga bw'obiwulidde nti baali bamanyi nti bagenda kutya bagenda kwekweka mu nnyumba bagenda kudduka tebagenda genda mu rwalizi za Kyagulanyi mbu naye ekituufu kyo nabo bennyini ng'abantu enkyukakyuka bagyetaaga era ebigambo bya Nabbanja ate baabitwala baabisuula mu guluka ne bagenda ne basinkana omwagalwa w'abangi awo nno wootiira ddala amasannyalaze ga Kyagulanyi ddala musajja mmekete musajja immekete nga bw'okiwulira olaba Prime Minister atowa order eri abantu be ku kyalo gy'azaalibwa n'abagamba nti abaayi omuntu oyo bw'atyo ne bw'atyo mukole ki mumuboole temugendayo naye ate abantu ne bagenda mu bungi ekyamazima ekyo kyokka kyoleka bwolesi nti abantu bonna essaawa eno bayayanira ekintu kimu nkyukakyuka era awo kireetera Minisita Nabbanja okubeera nga yayokyamu yayokyamu goge mazima kubeera ekituufu yali akimanyi nti abantu tebasobola muwuliriza kubanga Kyagulanyi bamwagalira ddala okuviira ku ntobo y'omutima gwabwe bwe bityo byo bwe byatambula naye katulinde atulabe wa gye binaggwera ku Mukutugika Media byonna tujja beera nga tubikutuusaako butereevu ate bwe tweyongerayo kitalo ddala abantu 63 bafiiridde mu kabenje ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero baasi etomereganye n'emmotoka endala ezibadde awo era okukakana ng'abantu abasobera ddala mu 63 bafiiridde mu kabenje kano baasi ebadde ya kampani ya Nairo Star Coaches eyo ekoze akabenje ako nengano kujika Media tugamba bugambi emyoyo egy'abagenzi Katonda agiramuze kisa ayongere n'okubeera nga agumya abafamire z'abantu abo abafiiridde mu kabenje kano gomawulire si malungi yadde n'omulundi n'ogumu abantu 63 kituufu eggwanga liba lifiiriddwa nnyo abantu 63 ne babeera nga bafiiridde mu kabenje kano kituufu nnyo eggwanga libeera lifiiriddwa nnyo nga bw'okiwulira so si mawulire malungi eri eggwanga Uganda katusabe emyoyo gy'abagenzi omutonzi agiramuze kisa ku mukutu Jika Media kwobadde nkusaba osubscribing gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribing kussa naawe atanaba kulikinga video eno gena maaso bw'otyo obeerenga ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini itira mu comment section obeerenga onteramu endowooza y'obutereevu kossa naawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu kyonna osobola okubeera nga okiisa butereevu wansi awo mu comment section kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba